First of all nja bebaza okubanga mwasobodde okujja ne muwuliriza omulanga gwange ne mujja nsobole obbannyonnyola bye nayogera oba mbatangazeemu ku bye nayogera ku lunaku lwa show yange yali erugogo. Ngenda sooka bebaza okubanga mwampushingira ku sheeyo kuba singa simmwe bannamawulire sandifunye namba ze nafuna lugogo, so ndi ape era mbebaza era mbawa ekitiibwa bannamawulire, mbawa ekitiibwa ate mbaagala nnyo mwenna nga simenye ono oba oli oba ono. Nayogera ekigambo nayogera ku bayimbi abasatu betuyita ba big three nga babayita oba bwe mwakiteekawo ate nga kiteebwawo mmwe mwennyini bannamawulire. Mu music we Uganda akolebwa abantu basatu omuli omwami Chameleon, omwami Bobi Wine, omwami Bebe Kulu nga bwe kize kibeerawo. So saayogera ebintu bye nayogera nti nno nti mbagobye mbu bagende tebayimba. Nayogera nga ngezaako kulaga nti balegendary baddeko emabbali n'abalala bafune omukisa omukisa oguyisaawo music oba okwongera music industry yaffe ojjongera waggulu. So saagamba mbu Chameleon toli wakabi, Bobi Wine toli wakabi, Bebe Kulu toli wakabi. Bakabi ate bakabi nnyo. Bakabi nnyo n'okusinga abamu balowooza. Naye ewakula ennume tebeemu wabeerawo eziwera ebbiri oba essatu oba ettaano oba ekkumi. So bwe kubanga baakola kye bakoze mu mulembe gwabwe ne batuleeta ne bayamba ku be bayambyeko. This time around waliwo abayimbi abayimiridde nga muyimbi w'amaanyi naye nga eva bamunafuya. Nyinza obutabanze naye gyali nga wakabi alina content wakabi alina music omulungi naye nga buli kyagezaako okukola bamugamba olina kukoma wano tosukka wano. Music industry ya Uganda tulinga abali mu classroom nga bagamba ne bw'osoma otya mu kirasi mulimu namba emu bbiri ssatu gwe ne bw'osula mu bitabo n'ebigere n'oteeka mu mazzi mubimanya abaasomanga n'ebigere n'oteeka mu mazzi okulembera ekiraasi bajja kugamba olina kuba namba 4 mu kiraasi waliwo banamba 2 waliwo namba 2 emu ne 3 gwe tolina kukulembera olina kubeera awo ne bw'okola otya kati kyekiri mu music industry yaffe eno. Nyinza okuba siri w'amaanyi nnyo kwogera bintu bino naye ate ab'amaanyi abamu batyo byogera bemulaba yasinga gravity batyo okwogera amazima ne bagamba bali abasajja baawumula ate bo ne bakkiriza yensonga lwaki obala nebyenjogera bino teri yayanukudde teri yazzeemu kintu kyonna kuba tebibakwatako industry tekyabakwatako. Yensonga lwaki obala tebalina music mupya kutegeera balina ebintu ebyokukola bingi kyenyinza okugamba balina emirimu gye bali mu kwasaganya emirala nga olwa Bobi Wine alina byaliko ebirala, Bebe Kulu alina byaliko ebirala. Industry tebagiriiko bagivaako naye ffe nnyini tubasibyemu lwampaka kibuli noteka buli kimu kyoyogera n'okuba lugogo ne bagamba okubeera lugogo naye era tosinga Bobi Wine, okubeera lugogo naye tosinga Chameleon, okubeera lugogo naye tosinga gundi. Ate nga ffe abamu tetukolere basinga Chameleon, Bobi Wine oba Bebe Kulu. Tukola kulaga bano abalala abajja nti bisoboka musobola okuba namboole osobola okuba kololo osobola okuba gundi. Kwanze nze natandika okuyimba ba Chameleon baaliwo ng'era bakikuba era nga bakabi kutegeera. So omulamwa gwange tegwali mbu kusinga Chameleon kuba siba musinga era mulimu abayogera nga Sendi ne Kasuku ne bagamba gravity n'oyimba emyaka 10 tolisinga Chameleon. Kisoboka nate waliyo omuyimbi omulala ali eyo ate yasobola okusukkawo n'okusukkuluma okitegeera. For example njabbawa ya Eddie Kenzo anaasonyiwa omwogerako muteeka mu bintu bino. Eddie Kenzo akoze ebintu bali abasajja bye bataakola nga tuze mu mazima nga si kwekubira sayidi si ki okitegeera. Alina ebisaawe byayimbyemu ayimbye mu nsi ez'enjawulo aleesa awaadi ez'enjawulo. Mulimu n'abaana bano bebanyooma nga nja kwogera ku Spice Diana naye ng'agenze n'akola kolabo n'abayimbi betutya alina awaadi zaleese okuva e Bulaaya waliwo ba B2C nabo balina kye bakoze
nge award ne bebe kulu ayinza okuba tagireetanga ku si mbubi njogera mazima nga tagireetangako okitegeera naye ne babayisaamu amaaso buli akola ne bamugamba gwe tosukka wano gwe tosobola kino kitegeera nze nenfuna abantu erugogo oli naavaayo nayimirira ku TV n'agamba gravity tewafunye kitegeera naye ng'ensi ekiraba munafunye oba bayingiridde 2,000 oba 1,000 oba 3,000 naye nga bazzeemu nenjogera mu statement yange neŋŋamba bukyantandika yimba nze muyimbi yakakuba cricket over emirundi ena naye nga nalimbyewa nagikuba 217 18 19 ne 1 222 naye nga akamiliyoni akagikuba emirundi emeka ebiri era nga bwe kiri saawayiriza bwe nandigambye yakagikuba emirundi 10 mwandigambye ennimba oba gumu batagikubanga kwe yagikuba emirundi ebiri Dr. Jose Chameleon era neŋŋamba abantu benafuna erugogo tebawera abantu ba Chameleon bazaafuna erugogo weewaawo era abadde afuna okitegeera abantu saazina abantu bali mu mmuudu ewagira Abannayuganda yensonga lwaki bajja nga bangi ayinza okuba Chameleon we yakolera tekiringa bwe kiri kati kuba emirembe gukyuka buli kaseera Wininwaji afunye abantu nange besaafunye rugogo Wininwaji yansinga abantu ku cricket oval ate nga mukyala ekyo kiraga mbu industry ekyuka ekitaaliwo olulingo abakazi babanyooma ngagamba abina ebintu bya Bobi Wine Chameleon bebe kulu nga ne bajuliana tebabasembeza ne bw'aba ye azze nga yomu ku bakyala ye ne Cindy abasoose okuba cricket oval nefukamira ku ttaka that means industry ekyuse okitegeera nenkola list gye nakola neteekako abayimbi 5 abasinga eyo list yange kitegeera buli muntu wa ddembe okola ekimunyumira nze nakola ekyange neŋŋamba Kenzo ye namba 1 Lutalo namba 2 naye nga nali nimbyewa bw'obanga gwe munamawulire oba gwali mukunda abasaawa zino bakugambye Chameleon wano Kenzo wano ogenda tegekaani asizalawo kone bakuteeka Chameleon wano ne bakuteerawo n'abayimba n'abayimba edda basebata bantu ogenda tegeka sebata ogenda tegeka Chameleon kati Chameleon mwomuteeka wano ne Kenzo ogenda tegeka Kenzo bw'oteeka no bebe kuulo oyagala funa ssente mu bantu n'oteeka no David Lutalo ani ogenda gulaani ogenda kati bwe ŋŋamba Lutalo namba 2 mankoze bubi saawa zino so industry yaffe eri mu nyinza ogamba tuli mu kibouncing castle tuli mu katimba tulina etukoma ne bw'obuuka otya ne bw'okola vidiyo ez'akabi ne bw'okola ati obuuka bubuusi n'odda buli bw'obuuka odda tulina we twekwatidde mu kifo ekimu ate ffe abantu be balabirako tetumanyi kiddako okuli nange ze mwennyini ndi muyimbi mulungi gwe baagala naye simanyi ngeri gye mpisaawo kintu kino kyongera walala ng'abantu abantuwadde omukono basirise kitegeera example ngenda kuwa ya His Excellency Bobi Wine yomu ku bantu kati asinga following n'obwakabi n'eddoboozi eriwulika nnyo Bobi Wine bw'abadde mu parliament emyaka gy'abaddeyo ne yeesimbawo n'obwa president ebbanga lyabwesimbiddewo kintu kiki yali ayogedde ku industry yaffe mu statement ze kyogamba kino yayogera ku mbuuza musobola okunnyanukula noga gravity olimbye bugamba Bobi Wine yavaayo n'agamba copyright tukole kino tekiriiwo kati we ŋŋamba mbu baabivaamu baawumula mbamusobya okitegeera nabadde njoga ne baga Chameleon yaleeta abayimbi Bobi Wine yaleeta abayimbi bebe kulu yaleeta abayimbi ne bamentioninga Good Life Radio and Weasel ne bamentioninga King Saha Papa CD ne bamentioninga abantu naye bw'otunuulira mu Good Life ofuuka Good Life yasooka va wa Dr. Jose Chameleon bwe mba mujjukira ne bawanyaseganyiza ebiga ne bayombagana kwe kufuuka Good Life King Saha yamala va wa Chameleon naye njagala twebuuze aba Nigeria saa zino kuba kati be baleadinga musical worldwide n'Abamerika babakkiriza ne betutya mu Amerika bakkiriza aba Nigeria mbu baakabi ne abakwatidde fulaga ye Nigeria bebaani beba P Square beba Dibanji beba Two Face bebaani beba Burna Boy bapya beba Ruga beba Rema beba Sike
kitegera bebayimba abapya nga ino oluyimba lumu 2 3 naye music wa penetrating naye ekimuladde okupenetratinga bano bebayitanga ba legendary babawe ekkubo ne bavaayo bati mu space bali ne bayita wate ne babateekamu ne ssente ne wezitaba ssente ne boogera ku makya n'opostinga oluyimba lw'omuyimbi omuyimbi gwolaba mbu alina potential efulumya music e Uganda n'oluteeka ku page yo omanyi kye kiyinza okweyongera sawa za kati album ya Fik Fameka eri ku namba emu mu Africa naye muyimbi kye yagipostinze kwaba balina following enene abamu balina millions and millions of views gundi ku Facebook bamaanyi ku Instagram bamaanyi nani yakinyenze balinga batakiraba ate nga bomupushinga aba abasajja betutya aba Nigeria bajja gamba ani ono ajja kujja ne ideas empya ezigenda okwongera mu music waffe okitegeera wano njogera byenjogera omwayizo gamba Gravity byogera toli muyimbi mulungi kubyogera nyinza okuba siri muyimbi mulungi nnyo nga sikuyimbira bulungi era ngamba n'ebintu byange tebinyuma naye afazali mu byenjogedde toolamu ekirungi okitegeera toolamu ekirungi ogambe Gravity kale musiru ali aloga nti tategeera nga bwe bagamba Gravity okitegeera tategeera ali aloga nti byonna nga bibanjogerako naye mulimu byenjogera naye ng'okiraba ge mazima kitegeera bwe nkugamba industry tuli mu kantu kamu tuli mu nnyumba mwe twesibidde industry yaffe mbasirimbye bwe kiri ge mazima amatuufu industry yeekutte era alidde somewhere kali mu mulinga abagamba music waffe tubeere nga bakongo mbukongo bani Kofi Aramide bwe baava mu ndongo Kongo nesanawo musically kali ajogera si yakireeta Mungu wagera kumakya najjulira abasajja abo abasatu ne bava mu bulamu bw'ensi eno nga ne industry ekomaawo kyegera si bwe kyetaagisa so mulekerawo okunkwata obubi mpa ekitiibwa abasajja abo abasatu mbaagala nnyo era n'abali ku show yange baakiraba Nimrod waliwo nayimba ennyimba za Chameleon n'ennyimba ennyimba sizimanyi nzimanyi naye sizimanyi ziyimba ennyimba ze za ddoboozi kuyimba nnyo kitegeera naye nayimba ennyimba za Chameleon nga empasinga respect okitegeera ate ebirungi mu byogere bannamawulire nakuba lugogo nejjula nengene embala negaana teyakola bulungi olw'enkuba n'ebyaliwo n'abantu ne bakikuliriza ne bava ku birungi byenkoze kitegeera Gravity kye musaze ebikoze bitya ekyo okusala kiri nnomo oyinza osanga obuwagizi bwange butini embalala kitegeera naye tekitegeeza mu ndi muyimbi mubi ate bwe nnyimba oluyimba naye tutakunyumira tekitegeeza mu ensi oluyimba tebalwagadde so mulekerawo okunkwata obubi bali abasajja mbawa ekitiibwa mbaagala nnyo so ensonga yange abatopu firi ekyo ekintu kiveewo mu industry tuveeko akantu ako simango ne topu firi ono ye namba emu ono ye namba 2 nga bennyini tawulo bagisuulawo kitegeera byogera bwe tebimukwata nakoze kyemmanyi kabe Chameleon tabiriiko kuba industry bagivaako okitegeera buli omu ali mu kukola bintu bye birala oli ali mu politics Chameleon ali Bulaaya akola bibye Bebekulu naye ali buwa akola bibye kitegeera neffe buli kye tukola gwe ne bwokola otya togenda singa Bobi Wine gwe ne bwokola otya tusingira singa Bebekulu Gravity ne bwoyimba emyaka 10 toliyimba nga Chameleon nze sikolera kuyimba nga Chameleon kitegeera Chameleon ansinga oyimba ansinga nkubisaamu emirundi mutwalo nayinza okuba nsisoba kuyisa Chameleon waali nate mulimu abali emabega betusibiddeyo abayimba okusinga Chameleon asobola okukola ebintu ebisinga bya Chameleon abalina ne ideas ezongera industry yaffe mu maaso okusinga Chameleon okitegeera so ensonga yange yeeyo sirina gwe nyooma teri gwe mpisaamu maaso teri gwe bonnamba w'ekitiibwa kyabwe naye tubafune tubateeka ewalala tuzeemu bano abalala abajje amaanyi tweke bamalangamu maanyi oli ne bwakola kima mugambe nedda tosobola so kati ensonga yange yeeyo